Zahara Namyalo yafunye amawulire nti omusirikale wa LDU Mustafa Sali eyatta bba asibiddwa emyaka 35 yatemye omulanga ogw'omwanguka. Omuntu amusanze mu maka ge Nabuti mu disitulikiti y'e Mukono. Olunaku lw'eggulo Sali kkooti y'amagye y'ekibinja ekisooka mu nkambi y'e Kakiri bwe yamusalidde ekibonerezo kino. You are here by sentenced 35 years in prison in a government facility. Ibrahim Mutasa Kirevu yakubwa amasasi agamutta nga 18 Novemba omwaka ogwedde ku poliisi y'Ewandegeya. Olwa 18 lwe lunaku obweggungulu bwatandika oluvannyuma lwa munnaNuupu Robert Kyagulanyi okukwatibwa mu bitundu by'Obusoga ku bigambibwa nti yali avudde ebiragiro by'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Ku lunaku olwo Sharif Kasirivu yali awerekeddeko Mutasa ku poliisi y'Ewandegeya okuloopa omusango ku muntu yali amubbyeko ssente ng'ayita mu lukujjukujju. Ono agamba nti obweggungu bwatandika omusirikale wa poliisi ng'ali ku ddaala erya waggulu yalagira bakwatibwe era nga mu mbeera eno ey'okwewozaako owa LDU yakubira Mutasa amasasi agamuggya mu nsi. Salongo yali asemba emabega babamuleeta tutuukawo Salongo atuukako we tugiti ku sseere sasi ne wamatuka mu mundu y'owa LDU ne limukwata eno emabega. Mu kumusalira ekibonerezo olunaku lw'eggulo Kano Sam Mugenyi yakulidde mu kkooti y'amagye yategeezezza ng'embeera yaliwo bw'ayita yeetaagisa Sali fulumya masasi. Was it necessary to use the gun when you are two soldiers escorting the deceased to the cells? Munamyalo nga Mutasa yamulekera famire y'abantu 9 okuli n'abaana 5 bazaala agamba nti ekibonerezo ek'emyaka 35 kitono nnyo eri Sali kubanga ye yasigala sseke. Abaana banaatera okuddamu okusoma buli kimu kitunuulidde nze oba oli bamusigira 35 oba ki kuba sikyasobola kuzzaawo omwami wange. Omuvubuka sinza kyali musalira musango ninga omuvubuka tiyakuwa omuntu esakola ekyufu yali tagenderezze n'omuntu gwelinako obuzibu yali DPC yalagira batwalayo mukomera. Wadde Namyalo teyakitegeddeko nti eyatta bba abadde awozesebwa amagye gategeezezza nga bwe gagenda okulirira famire ya Mutasa. As a policy of UPDF, we compensate the family of the bereaved and we also give a supporting hand. Okuva omwami wange lwe yafa tetufunako omuntu ajja alondola nti oba omwami yattibwa nattibwa gavumenti nti oba wa mu gavumenti yenna okujja nga afolowingako ku nsonga y'omwami wange oba okujja wakati n'atubuuzaako embeera gye tuyitamu. Kkooti y'amagye y'emu era yasindise omusirikale wa UPDF ali ku ddaala ewa Kopolo Augustine Mugisha mu kkomera amaleyo obulamu bwe bwonna. Ono yalangiddwa kutta Grace Walungama ng'ono makanika Sako Hussein Senoga nga ye musirikale wa LDU eyagana okutuukiriza ebiragiro byamuweebwa okutta Walungama. Bano amasasi yagabakubira ku ggalagi esangibwa mu kitundu ky'e Kosovo mu ggombolola y'e Lubaga. Kuba ogenda okutuuka wano yali yeekulula bwekuluzi naye nga olwedde amaze okufuna ebisago kati esasi eryamujja mu bulamu kumumaliriza yali mukubira awo ng'agudde bw'ati wansi era yali yeevuunise bw'ati n'alimukuba wano n'amumaliriza. Francis Sempijja nga nannyini ggalagi Walungama ne Senoga bwe battirwa atubulidde nti omusirikale wa UPDF ono okusubwa amayisa kitegeeza nti gavumenti yafuddeyo. Eyakola omusango yali ayagala guteeka ku bantu abaali wano nti be batta era be baakola kyonna ekyaliwo naye abakulu abaagoberera ebintu nga bwe byatambula babigobera ne babifuna mu butuufu. Ngumi ya famire ya Grace n'omusirikale gwe battira wano kubeera naye ayina taata ayina maama ayina abaana. Bo abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nabo basanyukidde ekyokuba nti abasirikale bano baasaliddwa ebibonerezo. Era kireetamu essuubi naye omuwendo gw'abantu bwe baba bali babiri bokka kitwewuunyisa kubanga abantu abalaba ebintu ebyo ku mativi n'ebyo ffe tulowooza nti abaakola ebikolerezo ebyo baali bangi. Kyokka balowooza nti okubawozesa kwandibadde kukolebwa mu kkooti ey'olwatu abantu ne babaako bye bawulira. We not sure whether these were trials, public trials that the public could attend them within the military tribunals because we want to see whether these soldiers actually also received what we would call a fair trial.